Fred Enanga Nanga's Mayembe Kwenyola mugezi wa polisi ya kuno ina byayisiza kuba National Unity Platform ntubuli anasangibwa nga yambadde mbu ebyambalo ebifanagana ng'ebyamaje kagenda kumujjutuka wakumalira luzira wakumalira kitalya abantu banebyasi nti kubanga aba ali in possession of military hardware bigambo bya Fred Enanga era nga entabwe agitadde kuba National Unity Platform na Uganda abagazi b'enkyukakyuka kubanga baagala okubateminga okubasala speed ey'okujjako National General Kaguta Museveni. So tufune ebigambo bya Enanga bino then tutambula tugende mu maaso awo tulabe. Enanga Fred mukulu Enanga Fred omwogezi wa polisi nkulamusizaako ssebo kansupensi oli bulungi yebaleko gy'otuusako engalo. Munnange nakulabye ejjo ku TV n'ennaku eziwedde ng'ojja oyogera ebigambo ate kyenkwagalako kiri ekintu kimu otuula bulungi nnyo nga onekedde bulungi mu byambalo bya Uganda bya bannayuganda basasula omusolo confident n'ojja n'oyogera ebigambo nga tosekanamu n'olimba ensi n'ogitiisatiisa n'omala n'ogenda akakakodyokko wakayiga bulungi nnyo nekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti Enanga Uganda gy'olimu naawe wootudde ogw'omulimu ndowooza oliwo kaseera mpawe kaaga ekyakuteesa waawo kubanga baamanya nti Enanga bwe tumuteekawo najja n'ayogera teri agenda muvuunana ku bigambo byayogera naye remember Enanga tolina passport baagikugyako ne famire tesobola kufuluma ggwanga okujja okuwa information waaki tebaleetawo munyarwanda pure najja n'ayogera ebigambo by'okudda okuswaza erinnya lyo Enanga abanyarwanda bangi bali mu poliisi lwaki tebabaleeta bwe bannayuganda bannakabala mulemi okusooka okutegeera Museveni akozesa nnyo ekifaananyi kyammwe onookuwona erinnya lyammwe mu public nga temunategeera Enanga okimanyi bulungi nnyo description za uniform z'amagye za polisi neza bukimukyona za SFC era okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana nti okituuka ku muntu atawalira Museveni oyo abeera mulabe ery'eggwanga na buli kimu naye bwe kituuka ku muntu awalira Museveni ne bwaba mu kkubo ne bwaba omuntu oli teryamuvunaana mukulu waliwo bannayuganda abali makomera olwokuba nti bali wagira enkyukakyuka nga bo bali basuubira nti eggwanga lifugibwa bubi abaasibwa nga bambadde ebimyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakumiza muntu n'omu waliwo abo awagira gavumenti ya Museveni abasasula ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina abakuba mmundu nawe ndi balina emmundu temubakwatako naye nga bali music industry bali mu art industry n'abamu balina video balina kibalina engoba bakolagana gavumenti temusobola bakwatako kati mukulu Enanga okuva kutiisatiisa abantu mugenda bakwata biki no mu nsi zino ezaffe zaakula waliwo tteeka nammwe Kampala gye bayita poliisi omuntu wa bulijjo waliwo n'ebintu ebirelated okuba bifaanagana n'ebya bulijjo ate wano mu Bulaaya uniform ez'amagye ziri well marked bulungi nnyo ne mu Uganda bwe kityo kyandibadde nti wandibaddewo etteeka nti singa osangibwa n'uniform y'amagye ng'eri marked nti amagye ojja kuvunaanibwa naye omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiriza njagala mugire gy'eki mu Uganda eyambala full combat nga myufu Fred Enanga njagala ombuulireyo gy'eki mu Uganda eryambala full combat nga myufu njagala ombuulira traffic department mu Uganda lyambala white n'eyambala n'enkofiira emyufu teriyo zino ensi zaabwe zateekawo amateeka nti waliwo military attires or uniform nga zirina maaka nkusanga nayo musango naye nga bino related tebalina musango balina kuvunaana kati mu Uganda naawe etteeka liryo nti gyeri uniform z'amagye enjawulo nnyo kuzimwogerako ngera kubuuza magye ki mu Uganda agalina full combat nga ya ready tegaliiyo omuntu wanga ayambadde balet no ayambadde obulamu nga ya ready that means eyo costume ya muntu okusinzira ku kyo kyayagala so si w'amagye naye ku musajja okusindika n'ojja n'oyogera ebigambo ebitali ku mutwe n'amagulu n'obweswaza n'abantu in fact n'agamba nti gwe omuntu baseka ne byonna kitegeera sigenda kuwulira kugamba abantu bali makomera essaawa zino wakwambala mu ebyo nga waliwo abali music industry bali mu art bali mu balina muntu balina abakuuma balina n'uniform full combat tebakwata kubanga wagira gavumenti naye abantu bagira gavumenti musinga ate bambadde ebintu by'okwagala n'amagye okitegeera bulungi nnyo essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsonga zino ezikola gavumenti musango gwa naggomola era bakusiba naye ng'okulenguzi mu Uganda okubasiriza omusolo si musango mu Uganda mulimu omusajja nga bamugamba nti yali akulira ADF yali mukulu ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo naye ng'abaana baffe bantete Bolivia na Lutaaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki osobola okubyamu ebintu ebyo Enanga nkufudde kutegeeza kutegeeza ebintu byemukola biri on record mu archive mwebiri era ensi ebiraba siba kyolina mufuna visa kebenga ya Kenya ku bintu by'ebira gwe nkufuddeko kati njala nasooka genda ku nsonga enkulu yatwese nebyo tusimba tuli vegetarians Kasubenti bagala ffe bonna bali mu Canada muze bulungi nnyo kugira musemo kaviyo basasa ne Rwanda ya Canada Amerika wonna mu diaspora wonna kabatukeko era Kasubenti okulu abantu b'amagye okitegeera bulungi nnyo essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsobi zonna ezikolebwa gavumenti musango gwa naggomola era bakusiba
Okulya enguzi mu Uganda n'okubasiriza omusolo si musango. Mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukulu ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Naye ng'abaana baffe Machete, Bolivia Nalutaaya, baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki? Osobola obyawula ebintu ebyo? Enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu bino mukola biri on record mu archive mu ebiri era ensi ebiraba. Simanyi toliddamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya ku bintu by'oyogera. Gwe nkuvuddeko kati njala sooka genda ku nsonga enkulu yatuleese then tuleka tusimbule video etandise. Kansulenti baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Canada muzze bulungi nnyo njagala munseremu ka video kana mukasaasanya eggwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko. Era kansulenti omukulu abantu bano bonna batumi batuuse kubayita Dennis Sebugwawo naye atwala ebbugga ekkata ne lifiira mu container n'amala n'adda oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ne transport yambuuza naye atuuse. Waliwo yatwala ebbugga ekkata. Container zaagenda otuuka yaze ordering ng'ebbuga lyafa yalina kudda buzzi Kampala kansulenti naye atuuse. Kati katutandike video mutongole. Okusookera ddala nabagamba eno video kangibaddemu ngibazannyire. Bwe tugenda okujja video ya leero tutandike bulungi nnyo. Eno video muduule bulungi nnyo kubanza ne bazinziriza nga nabyogedde nga babifunyeko information. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna eno security alert ye mbasooka nayo. Mumpulirize bulungi nnyo eno security alert. Nzize nga mbagamba nti WhatsApp groups nungi naye ate mbi. Bemba munetegereza emirundi gyonna gye mbadde ku social media n'ebbanga ddene nze siwali munsonyi WhatsApp group nagala okola WhatsApp groups. Olw'ensonga nkimanyi nti WhatsApp groups mbeera mbambega ba Museveni. Kati okusinziira ku sources zange baŋŋambye bagambe bategeeze. Bw'oba omanyi ng'oli wankyukakyuka ng'era omanyikiddwa nti oli byabufuzi. Ne oli WhatsApp gy'osigalamu ya family. Ne WhatsApp group ez'ekyalo eza business simanyi ez'okumulimu simanyi ez'awaki muziveemu. One, ekitongole muli ISO CMY balina enteekateeka okulangirira nti WhatsApp groups zikozesebwa batujju mu Uganda. Bagenda teekamu oba already mu WhatsApp groups mulimu bambega abajjamu conversation zammwe ne baziwa ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence ne ISO ne poliisi ne SFC era ogenda okulaba batandise okutrackinga omwomu nga bakukwata nga weebuuza bakutte ddi kubanga WhatsApp groups ezo mulimu bambega ba Museveni abagenda batrackinga WhatsApp groups zibo. Kati mbategeeza bw'obanga oli munnabyabufuzi mweyagala nnyo enkyukakyuka bwe nga tasobola kusiba bigambo byo sooka wejje mu WhatsApp group ng'obudde bukyali otherwise bagenda kutrackinga bakwate. Mbagambye mbategeeza ekitongole kya CMY ekya ISO n'erya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okuggyako Yoseri n'okukyankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups awo tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza. Kati mwalabye ekibalu ndowooza mubitegedde bulungi biri mu ggwanga lya Uganda abakulu buli kimu eva bapangirira okubaako bye bateekawo kubanga bw'ojjukira mu kkooti e Nabweru bannaffe abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde ogwa 2023 nga bano bakwatibwa mbu baali bakola bomu baali bakola emmundu baali baagala kuwamba gavumenti ya Museveni emisango gye babataddeko gya butujju era gya buyeekera ne bagamba nti no balina n'ekibiina ky'abayeekera bakiyita Gosulo Bobby Ahead naye ng'eyo WhatsApp group andooza omulabye teacher bwakunyonnyodde ensonga eyo bajje WhatsApp group abaana gye baalimu nti Gosulo Bobby Ahead ne bagifuula ekibiina ky'abayeekera so ne kati buli WhatsApp group gy'olimu beera mwegendereza nnyo enzo bangi erimu aba SFC enzo bangi aba ISO bangi aba abambega ba Museveni nga baagala kuteekamu ntoli muyekera so tuberebegendereza ne babitolera mu WhatsApp groups ezenjabo zandi bakana luzala era zanga bazivaako kulambisa baganda baffe n'engeri gye batasemu busanga ngo yambadde ekyabale timu yambadde kyamaje ate nga olwe yali mu State House nga yambadde takwatibwanga
double standards ano tali wenkanya ku government yakuno ekyo kyondo okulaga ati tulina okuba n'olutalo Ssematalo okutasibwanga lyaffe baagala nnyo mwena bali kwako awo Mukama Katonda asaba bakumire kijja kubaddamu mwera